Alright, omulabi waffe atulaba omulungi owa Grosh TV. Nyongera okujjukiza nti genda wansi awo subscribing, liking nekyalo commenting okusinziira ku video nga oba okoze ki nga oba ogirabye nate era gwe wenna nga wandibadde nga weetaaga okuba nga olanga naffe ku mukutu gwaffe ogwa Grosh TV. Osobola okuyita ku namba z'essimu zino 0750 31 283, eya MTN eri 078 78 era 0 emirundi 3 then 96 ojja kuba otutuukako. Nate era gwe wenna ali ku mukutu guno anti olunaku lwa nkya tugenda kubeera mu neeyanziza concert. So kino kyenkulaga wano ze zino enteekateeka. Eno ye stage gyenkulaga, stage bwetyo bweri era nga tugenda kubeera mu kivulu kya Queen Sheba neeyanziza concert era nga abayise ajje abeere nga abeebaza okubanga mubaddewo ne mumuwagira okuva we yayingira endongo eno paka, era nga yatusuubiza nti olunaava mu concert eno agenda kuba agenda okuwumulamuko ebbanga lye tutamanyi, era nga bangi boogera, buli omu ayogera kiri kino kiri nti ajja kuba ali mu kuzaala, ajja kuba kino. So olunaku lwa nkya lwe tugenda okukakasa kituufu Queen ali lubuto oba bigambo by'abantu, naye nga abayimbi bo abagenda obbeera wano bagenda kubeera bayitirivu, era nga okuyingira kwa mitwalo 2 ordinary, then VIP emitwalo 5, then table ya millions 3. Queen Sheba yatusuubiza nti enteekateeka zonna zigenda kubeera nnungi. Ensonga ya security teweeraliikirira, era nga gwe wenna nga wandibadde nga weetaaga okuba nga ofuna table, yatugambye nti obanga otiddemuko mu mbeera ya security okuba bukubi akasimu ne baba nga bajja ku mulyango ne baba nga bakupiikinga. Kino kye kisaawe Cricket Oval bweti bweri, era nga enteekateeka ziri mugendera ddala mu maaso. Ekivulu kigenda kubeera wano. Kino kyenkulaga ye Cricket Oval. Kino kye kisaawe Cricket Oval we tugenda obbeera olunaku olw'enkya, era nga abayimbi bayitirivu bamuwerekeddeko. So gwe wenna tosubwa, enteekateeka zonna lunaku lwa nkya tugenda kubeera mu neeyanziza concert. Mujje tulabe Queen waffe nga atuyimbira. Eno gyenkulaga ye stage. So far stage tenaggwa bulungi, naye nga obunaatuukira enkya ku makya buli kimu kijja kuba kikoze ki kiwedde, era nga okutandika ssaawa 8:10 emiryango bajja kuba bakoze ki bagigudde. So gwe wenna nga wandyetaze okuba nga ojja mu kivulu kino olunaku olw'enkya, keerako osobola okuba nga ofuna ekifo eky'omu maaso, sinakindi obeere kubanga bakuyimiriza ku mulyango. Ebifo eby'enjawulo bye badde batundiramu tickets zino. So gwe wenna nga okyasobola osobola oyitayo n'oba nga weefunira tiketi yo. Grosh TV kooli subscribinga, likinga awo commenting. Abakulu bali mu kwetala. Wano wagenda okubeera zi cameras zaffe. Bannaye mujje tuwagire Queen waffe, enteekateeka zo ziwedde. Eno ye stage. Wano wenkulaga VIP we bagenda okuba nga batuula. Stage yaffe bwetyo bwegenda okuba nga efaanana. Lunaku lwa nkya tuli mu neeyanziza concert. Enteekateeka sofa ziwedde ezisinga, era nga essaawa eno tuli mu kuba nga tumaliriza stage yaffe. Lunaku lwa nkya tubimalako olwo. Tujjukira nti omukyalo ono abadde awaniridde industry ya music okumala ebbanga ddene. So olunaku olw'enkya agenda kuba tuyimbira ennyimba zisinga obungi. N'abayimbi bonna bazaakola nabo collabos bajja kuba nabo bamuwerekerako olunaku olw'enkya. So olunaku olw'enkya lwe tugenda omumanya kituufu Queen ali mama tusuubira oba bibadde bigambo by'abantu. Eno gyenkulaga ye stage. Abasinga baagala kubanga balaba wa Queen wagenda okubeera nga aperformingira olunaku olw'enkya. Eno ye stage, nsuubira lighting ogiraba. Tenaggwa bulungi
naye njagadde okubanga mbatuusaako updates zino osobole okubanga omanya ekigenda mu maaso ku cricket oval. Nkulaga system screens zeezo, amataala geego. Bakyakola setup esemba. Nsuubira amataala gaago galaba. Omuyimbi waffe tujja kuba tumulaba bulungi. So gwe wenna alaba vidiyo eno jangu mu comment section ombuulire kayimba ki akashiba kalungi akasinga okunyumira era gwe olunaku olw'enkya ogenda beerawa. Nate era nyongera okujjukiza nti abo bonna abali ebweru oba batagenda kubanga basobola okubanga bajja mu concert eno tugenda kuba tukuba live. So gwe weekuumire bwekuumizi ku Grosh TV, enteekateeka zonna ogenda kubanga oziraba. Gwe wenna atagenda kubanga osobola okubanga ojja mu kifo kino, enteekateeka zonna tugenda kuba tuzikutuusaako. Gwe kyolina okukola nyiga ka notification bell ako, ojja kuba buli vidiyo yaffe gye tuteekayo ojja kubanga ogiraba okuva ku makya paka ng'ekivulu kiwedde. Nteekateeka suubira oziraba. Tuli cricket oval. Nkujjukiza nti okuyingira kwa $200, ordinary VIP ya $5,000, table ya $3,000,000. Tujje tuwagire Queen kuba yatugambye nti bw'ava wano agenda Mukono, bw'ava e Mukono agenda ku Maria Fro e Masaka, then ate agenda akuba ekivulu kye ekyebweru, then agende mu ka break ke tutamanyi oba agenda malayo myezi emeka oba bbanga ki, naye nga yatusuubiza nti mu ka break kano endongo ajja kuba ata. Jacinti ajja kuba yeekuumira nga tali ku social media oba mawulire, naye ng'ebisinga byonna bijja kuba bitambulanga bulijjo. Eyo stage yaffe. So far stage y'amaanyi. Lighting ogiraba nnungi. Lighting nsuubira ogiraba. Enteekateeka bwezo. Nja kuba nfunako ku bantu ab'enjawulo babeere nga batubuulira ki kye beesunze ku Queen era basuubira ki. Neeyanziza konsati etuwuuba lunaku lwa nkya. Abayimbi bangi bagenda kuba bamuwerekerako, tobasubwa. So mwenna abagenda okubanga bajja mu konsati eno tukwate obudde kubanga lisiti y'abayimbi abagenda okubanga baperforminga bo bangi. So wandibadde nga osambyasambyako n'ojja nga bukyali n'olema gamba ate kano akayimba Queen teyakayimbye ate kano yakayimbye. Tujjukire nti omukyalo ono y'omu ku bayimbi abalina hits ennyingi, y'omu ku bayimbi abalina ennyimba nga alina hits nnyingi era nga y'omu ku bayimbi ate nga mukyala akutte ku bayimbi b'e Uganda n'asobola okubanga abajjayo nga abamu ensi ebamanya.